Okay, a very good morning, very good afternoon, a very good evening video eno kijja kusinzira budde kibogenda okubeera nga ate ogirabiramu kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fahad Pro UG of course nze nkubuuzaako video beera nga ate oginterako ekigawo likinga sharingirako abalala eyo comment section ejja kubeera open oba olina ka comment ko don't hesitate beera nga ate okasulawo awo tubeere nga ate of course tuwuliziganya bulungi nnyo mpolampola kakati weeks nga 2-3 nina video gye nasobola okubeera nga ate mbazanyira era nga waliwo ekibozibozi ekyali kitandise okubeera nga ate kitambula. Ekibozi kino kyali kikwatagana ku mukyala Barbie Kyagulanyi nga kiraganga bwe yanooba n'abeera nga ate akwate kubo n'akwatamu ebibye n'abeera nga ate ava wali Magere n'abeera nga ate ayawukana n'omukulembeze antegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekibozi kino kyatandikira eri mu ggwanga lye UK era waliwo abakyala bakitandika eyo nga bagamba eyo mu ggwanga lye UK waliwo akakyala akali eyo ka side chick ka Robert Kyagulanyi mbwe era omukulu lwava Uganda agenda n'abeera nga ate akasinkana era ebintu bino byonna olwagwa mu matu g'omukyala Barbie Kyagulanyi n'abeera nga naye akwatamu mbu ebibye n'abeera nga ate ano bagenda noku olwaleero omukyala Barbie Kyagulanyi alina message gy'asobodde okubeera nga ate ateeka ku mikutu gye egya social media era nga agenda kubeera nga ate mbayitiramu wano mpolampola naye nga bwe ndabye message eno neekanzeemukko omukyala tabeera nga ate munaye yagenda ebe serious nga yanooba bannaye nga kibeera kibi kambeere nga ate ngikuyitiramukko naawe osobola okubeera nga ate oweewulirirako omukyala Barbie Kyagulanyi First Lady biki byasobodde okubeera nga ate ayogera atandise bw'ati agambye nti I am completely amazed by how time spent alone rejuvenates, heals and renews me. You need to experience it to understand what I am saying. Bwatyo agenze ku mikutu gye wali eja Instagram gyatadde message eno banaye message eno enkanzeemuko nange omukyala banaye tabanga yakera ku makya n'abeera nga ate ayabulira president waffe abantu tuba tugenda baddawa abantu babeera bagenda kwogera ebigambo bere nga tokkirira wansi awo bere nga ate otuwe endowooza gwe message eno bw'ogiwulidde etegeeza kikanjikuddiremu agambye nti I am completely amazed by how time spent alone rejuvenates, heals and renews me. You need to experience it to understand what I am saying. Bwati omukyala Barbie Kyagulanyi bw'asobodde okubeera nga ate ateekayo message eyo nze naawe simanyi kigenda mu maaso kituufu but amazima nago gajja kubeera nga ate gavaayo. So wa Barbie Kyagulanyi naba nkugyeyo nina video zengenda okubeera nga ate nkupulayingirawo tuulakalira ziwa obudde ojja kubeera nga ate ojjamu ebyokuyiga subscribinga bw'oba ngubadde tonna okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakooneko kajja kubeera nga ateekako alertinga buli wenda ndese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo. So kagamba te video zino komaona mawulire abalala mangi nnyo temuvaawo. Genfuna galaga nti Barbie yanooba era asula ntinda mu apartment mwayombekedde nti n'ebifaananyi bye twasembayo okubalaba nga bali ku mukolo gw'okuziika yali coincidence buli omu yatuukawo nga munne tategedde geegali Magere. Omukyala yalekawo amaka amatiribona omukyala yalekawo amaka amatiribona ag'omu Uganda ne mu Amerika n'aleka ebyobugagga hostelo ze bayina ku Makerere Kavule bo ze bayitawo ofiiseezi za Nuupu kwoteeka ne bugagga bukomye beach ey'Ebusaabala n'asalawo anoonya emirembe mu kaziga entinda. Era bafuutu soja bino mubimanyi mubadde muli mu kakuyege empolampola okulaba nga dda naye nga Barbie ki ekikutuusa ku ekyo my sister? Omukulu yagula omusangiki ogujjako Museveni gwatandikira ku ggwe ki ekikutuusa okukulesaawo abaana bo n'ogenda n'abato weeyombekere ng'omukulu tannatuuka ku bwa pulezidenti wandirinzeeko n'osooka ofuuka First Lady ng'opapye basajja ffenna twenda. Ki ekyakutuusizza ku ekyo Barbie otuuka okweyombekera mazima ddala? Ago genfuna gandaga nti si birungi era bw'oba osobola okusaba ffe nga ffe abalokole tetukkiririza mu bakyala baawukana na babba baabwe. Sajja ne bw'aba akoze ekiguma waliwo akatulaga ensigo z'omusajja ng'era otulaga nti omunyiga ebiwundu bamukubye ebbomu essaawa y'emu bagamba nti amakawo gaabulira dda kifulukwa. Omukulu oluusi asulayo yekka ne bw'agenda mu Amerika abeera bwogu bw'aba yagula omusangiki nga Barbie gwatandikira ku gwe okugenda okugjawo Museveni. Kale mawulire si malungi
era essaawa yonna Barbie yandijje wange ne yeewandiisa ne mutwala akola obwakadaama naye nze sikyatwala bwakadaama Barbie. Nale mukulembeze nikoze bintu temusanzeyo kyakulya naye nyine ensamba yange yebikadde wansaawo omukulembeze abikoze ate temugende butu ne mundopa ndinawadde ekiziro kyebikadde abaana bazuku naddala sobola okukirirawo nomenya ekitambo ekikadde nogenda ng'olyalyako omukazi ayambadde ekipale kya Mazaazi Union. Omusango gwa Hajati ne Haji ogwagazaaki ozze ku kooti oyambadde akagato ka plastic buno bwe batunda wali obw'2,000 nawe ozze ku musango gwa Hajati nani ne Haji wasuze tolidde ojjidde mu kisaati ekitogi kyonna kisiiwuuse kituuyanye kyonna kiyulise nawe ozze musango gwa Hajati ne Haji. Bannayuganda mufune ebyokukola ensi ezaakula kyovula bazituleka speed. Tewasoma tomanyi kuwandiika linnya lyo oli mu kuvunula article. Tewasoma toyina na signature osayiningisa kinkumu bw'oba olina w'ofunye omukisa okusayininga naye naawe oli musango gwani gwa Hajati na Haji. Muleke amateeka gakole kye galina okukola. Nawoomerwa emboona simanyi ky'oba onoonya musango wa Hajati na Haji giri emisango gy'abaloodi. Hajati akasente akayina, Haji akasente akayina. Ogwo omusango we munaagwessaako okugenda batabula omutwe. Oba okyali awo n'oyagala owulirize Haji n'ogamba oba mutuufu ate Hajati n'aleeta bwino. Oba okyali awo Hajati n'ogamba oba ye mutuufu ate abaana ne boogera ssire. So mu bufunze you people mufune ebyokukola. Owulira toyina wasuze tolidde nyoka alyeri mulala maamuluma eryeri enakifuma. Owulira akyalina kuweereza center 4 naye oli eno ku musango wa Hajati ne Haji. Baana mwe mumanye ennaku yammwe bakazi mwe mumanye ennaku yammwe. Omusambi w'ekyalaani simanyi kiba kikuleeta makindi naye osanga omuwala bano bamami akaviiri naye ali mu kwogera ku nsonga za Hajati. Osanga omukazi yenna yakula atyo alinga bino ebimotoka bye bayita binnamaswala mubimanye ebyo bibeera e Masaka. Waliwo eyo e Masaka eyo Kiswera saidi ze ekiswera wali agamotoka ago agatalina fumira tegalina namba tegalina license ng'osanga ekikazi kikyafu kyonna kyakulaawo tekitegerekeka kiringa ekisolosolo naye nakyo kiri mu kunnyonnyola musango gwa Hajati na Haji. Kati osooka n'obuuza Hajati ne Haji gye beekwanira waliyo? The answer is no. Ekyabatuusizaawo okimanyi? The answer is no. Let the law take the cost simanya the control of the companion please. Naye mujjudde mu kooti mwenna muwunya ensu muyina ensusu embi mwenna muli bakulubufu very dark kooti yonna ne mugiddugaza n'owulira nga toyagala kubeera mu kooti. Abantu ab'ensonga abaali badde mu kooti ne balemererwa n'okubeerayo simply because mmwe n'osanga endiga ng'eyagala kujjako
Hajati kakaya mbusimanya boy charudi n'omugamba you idiot kanyoko kali eri katambuza kasooli lwaki tokongera mu capital ne kamujja ku mutwe ne kafuna ka kioski mwe kamussa you people mufune ebyokola. I'm telling you this. Oshegede abantu bali busy bali eyo bakola abantu bamayindinga business zaabwe abantu nengo osanga oli nedda Hajati ye mutuufu n'omugamba you idiot lwaki towufa ku bizibu byo Hajati ne haji ensonga lwaki ente yatomera nnyoka ejjembe ne limufumita mu lubuto muzeyi tannawona akamasu kamu kubanga awala mpe bati simanyi okujijjako mwamba ale nawe oli wano otuleekanira mufune ebyokola atasoma sigala ku mulimu gwo naye osanga oli tamanyina ku taswa kwogera sentence bbiri za luzungu naye naye ali mu musango bwe yeetala bwe bawunye enkwawa kwegamba ne mutulemesa naffe okubeera mu bintu bye Uganda mufune ebyokola iye nze bampita point blank nkigamba nga bwe kiri engeri gye ssaaliyo nga Hajja akwata omwana engeri gye siina bujulizi ensonga nyina zirabira eno ku lutimbe nyina ogenda nsime ttooyi zange eri bowaholo tennaggwa nyina ogenda ntunde mukeni nnime entangawuzi zange ngonza mu bino emakindi Abannayuganda temulina byakkola ate social media neyonoonye nnyo abantu osanga oli agidde mu kipale kya fededi ekyajjiini bino eby'Abasudaani buno yazze mu kkooti kuwuliriza musango n'omugamba okyali mu mbeera eri ey'ekinnamasaka ozze wenna oyambadde bino bisikoola omanyi haji tulina omubeererawo oli n'atuuka n'okubya t-shirt mu boy child onga mwe omusango guno wena abagamba ekintu kijja bamala enviri ku mutwe sente ziyitingana ziti ate buli side ina sente ogenda olaba ng'onaapika sente ng'olutambi lukyuka ogenda olaba nga n'onaapika sente ng'olutambi lukyuka ono alina baminisita ono alina balooya kwegamba ezo ensonga muzeesonyiwe bw'oba tolya miiru ziwera 2 oba 3 olunaku omusango gwa Hajati gwesonyiwe genda olime kasooli ezo envunza zojja emakindi muganda wange bajja zirinya zitulike okusamuliza obugina naffe eno bututuukeko mumanye ennaku yammwe kyensobola obbagamba tomanyi linnya lyo tosobola na kuwandiika sentence the boy oza the boy omusango guleke the girl sirika we are not responsible ku butasoma abo omusango gwa Haji mugwesonyiwe amateeka gakole kigayina okukola ompulidde sigala kuhaa mutunda buviiri bwo gundi owa Chutex kanyakala musiga njala z'abasajja owenkumbi lima owulidde alima pamba nawe kungulu owentangawuzi do the same omuli w'amayirungi gaya mayirungi go amatama gakuzimbe omusango gwesonyiwe naye omusango gujjuddemu bannawoomerwa emboona otunuulira omuntu nga yenna alabika obukyafu n'obusiru naye mbw ali ku musango idiot onalebo Nambooza nzizeemu era nenyeza nti lwaki nnumba babaka ba opposition sirumba beenaalemu ndi mu kubatabulatabula era n'abuuza nkolera ani era n'agamba ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi ebirala tebeetaaga kumanya bino bye bigambo bye ffe tulina olutalo lwa mmwanyi omuntu yenna aleeta oba olutalo olulala olutujja ku kyemmwanyi obumu buno bwe tuzimbye ku mmwanyi oyagala oleetewo ate olutalo olulala oba tokyali munnaffe nze munnange nze siri munnammwe onalebo Namboozi okyogedde bulungi era sibeerangako munnammwe gwaliwo okubuulira bannayuganda nti ensonga enkulu ssaawa zino ya mmwanyi okusinga okuggyako Museveni sibeerangako munnammwe era siriba okitegedde siriba gwe ng'oliawo ogamba nti anti ensonga enkulu eriwo yakutereeza mmwanyi senga Museveni ayimirira n'agamba nti kati mmwe mulekerawo okukozesa amannya g'ebika nga tteeka mulekerawo gateeka ku national ID ng'era mugamba ensonga enkulu yakulwanirira kutereeza amannya g'abika kuteeka amannya g'abika ku national ID senga Museveni ayimirira n'aga temuddamu kuyita ntebe awo nze mpitawo nzekka ng'era muyimirira mugamba tulwane ensonga eriwo enkulu yakulwanirira ntebe okwata otya obukwata ensowera naye nga Kazambi ali awo gaanyi omujjawo n'olaga nti oleesa obukwata ensowera obutaddewo naye nga Kazambi yaali awo tomunyeze olaba kikola
wano tewaliwo kuwuddisa wano kyovola bankugamba nze siri munnammwe. Museveni yateeka mmwe opposition n'agiteeka wali eri ng'erina kulwanyisa na kubuzaabuza bannayuganda basobola kukola ki kunyiiga okubaako ne kye bakolawo. Kubanga Museveni tatya mmwe atya bannayuganda. Ekyo kye twagala tugambe bannayuganda bannammwe. Lwaki mubalimba bino bigambo byo? Era nze bannange ndaba wano n'abantu abalala nkolaba omuntu akusaawo eno asitula olutalo ku Nambooza, asitula olutalo ku Muwanga Kivumbi, asitula buli mubaka wa palamenti amuwalalira buli kakati n'obuuza naye ddala ono akyali ku kigendererwa eri eriyo ababaka ba palamenti nga 140 tobanyize nenga gwe bano ababugwe tayakunyiza eyayogedde akunyiza n'atayogedde akunyiza tukuuza kikikyo atayogedde anyiiza kubanga alina okubaako ne byagamba abantu neyayogedde asobola okunyiiza senga aba agamba abantu ebikyamu okubagamba ebigambo byatalina kubagamba kyekinyiiza. Jowero Ssennyonyi nali mugambyeko wali ompuliddeko nga njogera ku Jowero Ssennyonyi. Lutamaguzi taliiyo namwogeddeko, onalebo zaake taliiyo namwogeddeko. Lwaki njogera ku ggwe? Jangu ompuluvinga erongo oleete ensonga zo kwe nayimiridde kubanga nakwata bigambo byo kwe nasinziira okugamba bannayuganda nti okusinziira ku bigambo bino onalebo Nambooza otegeeza ki? Osegedde oli mubaka wange emukono. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri oli ku ssente ya muwi wa musolo gwange. Ekyo nakyo kyakubiri. Okategedde kati nvunaanyizibwa ku kukugambako. Bwendaba ng'olinawo obulizabuliza bannayuganda nga sitegeerawo mbeerawo ninga Nambooze wano ng'alimba. Osigera ogamba otya bannayuganda saawa zino ku kaseera kano nti ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi, nti ensonga eriwo enkulu ya kukwata nsowera si kukugjawo kazambi gw'olaba kigatta. Nambooze ddayo weetunuulire otunule ne mundabirwamu ng'owuliriza ebigambo gw'olaba bigatta. Mu butuufu oyagala tukuwulirize bwe tutyo ng'ebyo by'otugamba. Oyagala tukuwulirize gw'osobola okwewuliriza bw'otyo nga gwe weegamba ebigambo ebyo. Oyagala tukuwulirize ng'otugamba bino nti ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi senga Museveni ayimirira n'agamba nti kati mulaba nti kubanga ye bye bikolwa bye. Weetaaga ogamba bannayuganda nti munnaaye bannayuganda muli eyo muzannya nti mulina okwesitukira mwerwanirire naye muli mu kubalimba muwawa essuubi eritaliiyo. Nze kwe nsinziira obbanenya osigera kwe nsinziirira ne ngamba naye naawe olimba ku nsonga enkulu bwe zaaliwo nga wasirika ku zino z'oyogererako. Ensonga ezijjako Museveni temunyega. Ku nsonga ezibuzaabuza bannayuganda okwefuula nti mutereereza mu gavumenti ya Museveni nga musituka. N'empuuga naye yeetisse ebiteeka akugamba ayagala kutereeza. Tugende tutereeze, tugende tutereeze, tugende tutereeze, tugende tutereeze. Mwekwe muyimirira naye ate okuggyako omuntu ayonoona kyo mukiteekawo maanyi kige muteekawo. Weewali poyinti yange okimanyi Nambooze wano weewali poyinti yange. Njagala oddeyo weewulire ebigambo bye nakukwatiramu ensobi oddeyo obiwulirize ng'oli mu ndabirwamu oyo nga gwe obyegamba. Oyinza okwewuliriza, oyinza okusirika, toyinza kwewakanya. Poyinti weeziri madaamu, poyinti weeziri kwe tusinziira. Ffe tunyiiga nnyo nga tulaba ebintu mubizannyiramu. Eggwanga lyaffe balirya balimalawo. Mwe muzannya byabufuzi ebyobufuzi. Kati Muwanga Kivumbi nga tewayimirira ku mayiro 9 nga toleetangawo nsonga eraga nti kati olwanirira mayiro 9 ez'abaana ba Buganda gwakulira Buganda kokasi. Ate n'otulaga nti ate oyimiridde nnyo ku mmwanyi. Kyokka nga bw'obeera n'ettaka kw'olima emmwanyi. Abaganda tebalina ttaka, amataka bagabba. Mwanyi kige mutaddewo. Nze ndaba wano waliwo wuddisi olinga agamba bannayuganda nti olaba ensonga eriwo nti olinga ng'agamba bannayuganda nti abannayuganda babadde bulungi nnyo ku mmwanyi, nti bannayuganda bagaggawalidde mu mmwanyi. Kitegeeza ffe abalwanyisa Museveni tumulwanyisiza bwereere kubanga bannayuganda bagaggawadde.
emmwanyi yebagaggawaza bwevaawo bweterera ebizibu byonna ebya Uganda biba biteredde. Ffe kwe tusinziira waliwo ne campaign empya gyempulidde egenda egamba abantu nti ffe bannabyabufuzi tubuliddwa tulabye campaign zijja ne tutandika okweyogeza ku mmwanyi tufune obuki obululu. Era nze saagala nnyo kwegaana ekintu bwembanga bwenkyogerako nfuna obululu kitegeeza kiba kirungi kituufu. Ekyo baagala batukwasa ensonyi tulekeraawo okwogera ku bintu bino. Mulidde baagala kuba oyagala oba toyagala lino etteeka liri mu palamenti kukola. Kituufu. Akalulu akasoose twabadde tukuba ku lipoota. Kakati tugenda ku ddaala eryokubiri okukyusa etteeka. Kawaayiro kaki? Kawaayiro. Awo we wali omulimu gwennyini kubanga kati etteeka tetunalikwatako. Twayisiza lipoota yabadde egamba bannange etteeka tulikwateko oba tetulikwatako. Ekyo kikulu bakulu bannaffe ne batuwangula ne bagamba tulikwateko. Kakati tugenda wali wennyini mwe muli akawaayiro akagamba singa tukayisa nti okuva olwaleero UCDA eri abolished. Ne singa tugenda kwogwa omutendero ogwokubiri abaka ba parliament ne bakuba ne bagamba nti wadde etteeka tulikutteko ne kana akawaayiro kano namba 4 tukagaanye era tusigala tuzzeeyo ku kiri. Kyova olaba newankubadde mwami Museveni yalina ababaka be ng'abamanyi nti bamulondedde jjo azeemu abayise abanywerezaawo nti mwami Museveni yategeeza dde eggwanga nti ye penalty. Era bino byakola bye yakolera ddala olunaku bwe bayisa ssente zigende ku ddwaliro ly'e Lubowa nga bw'olaba bakola kati naluli bwe bakola bwe bati nti ayita ababaka bano n'abagamba kino ekintu kyange mugende mukimpisize kati abayise abatutteeyo era ndooza bajja kukomawo nze nga bwe mbamanyi saagala kulowooza bagenze bewera mbu kuluno tujja komawo bassebo ne bannyabo tugenda Ghana bwe batyo bwe bagenda Ghana bajja komawo era babiyise nga bwayagala. N'olwekyo bannayuganda njagala beetegekere bategeere nti olutalo luno palamenti yokka terusobola. Nze ndowooza nti kino kyekiseera ne bannayuganda bonna mu biti byabwe baveeyo bawa ababaka ba palamenti be mulinawo abatono amaanyi. Abantu bategeere nti omubaka kuba kati bano abamu be bayise be babaka abawano mu Buganda. Kuliko ababaka abava wano mu Buganda, kuliko ababaka abawana Busoga, ababaka ab'Ebugisu, abo bonna abeyita ab'NRM. Be bayise mwe Museveni agende abagambe byabagambye nabo bamugambe byabwe bakomewo basulike ekitongole ky'emmwanyi bagikasukeyo okuva olwo emmwanyi eddeyo masaŋŋanzira kubanga olutalo luli kwani akwata foreign exchange. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaze enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.